Yes, mu mawulire ge tulinawo nkuletedde ekigudde ku Simon Byabakama onono nga ssentebe w'akakiiko ka Electoral Commission akakulira ebyokulonda mu ggwanga lya Uganda kyayinza okuba nga tagenda kukyagala. Jjukira olunaku lwajjo twakuwadde amawulire ng'ekibiina ekya National Unity Platform bakitisse omugugu ogw'okuddamu okubeera nga banoonya emikono egigenda okusemba pulezidenti waakyo oba kandidate agenda okukikwatira kaadi mu kalulu ketugenda mu mwaka 2026 kaakati wuliriza olunaku olwaleero lwe buzibidde nga David Lewis Rubongoya onono nga Secretary General w'ekibiina kya NUP nga bw'ogenda okulaba mu katambi asiibye yeetala wamu n'abamu ku bawagizi ab'ekibiina kino abavudde mu districts ez'enjawulo nga bwe twazikusomedde. Simon Byabakama n'akakiiko ke baavuddeyo ne bakabatema olunaku olwajjo nti munnange ebintu bye mutuwadde tebimala era twetaaga emikono emirala nga gwe boyinza okuba ng'okitegeera. Kaakati ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero ne kikeera ku makya ne bagamba kaakati ku ssaawa yakuleeta signatures okuva ebule n'ebweya mu districts ze twakusomedde abantu beekulumuludde ne bayiika ku kitebe ekya National Unity Platform era bwe batyo ne baba nga basobodde okusabumitingayo signatures zaabwe. Kati we twogerera nkugambye ekigudde ku Simon Byabakama ayinza obutakyagala signatures zonna ziweddeyo. Jjukira nakutegeeza olunaku olwajjo bano baavuddeyo ne bategeeza nti baasabumitinga signatures nga nnyingi era nga zirimu excess zisukka ku ezo akakiiko ke zaali zaasaba. Kakati n'olunaku olwaleero bategeezezza nti basobodde okufuna signatures ezisukka ku ezo era akakiiko kezibadde zaasabye. Kakati njagala owulirize ngenda kuwa akatambi ogenda kutya Simon Byabakama kye yabadde asuubira oba oliawo si kyagenda okubeera ng'alaba kubanga ekibiina kikozesezza obwangu bw'ekika ekya waggulu. Abantu abavudde mu districts eziwererako ddala ne bajja ku kitebe ne bagamba nti ffe tuli beetegefu okuteekamu ssente ezaffe tujje tubeere nga tuteekako siginicha zaffe tulabe nga kandidati waffe pulezidenti waffe agenda maaso n'okuba nga nominatingibwa. Jjukira ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda lw'alina okubeera nga nominatinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku lwe lumu yategeezezza nti alina rallies 2 ey'ekatwe bwetyo n'ey'e Nateete. Kati nno kino nga kirowoozebwa nti akalipo we kaavudde oba ensasagge we yavudde eri akakiiko k'ebyokulonda. Ku lunaku lwe lumu Jeno Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera nga nominatingibwa. Kakati mu kumunominatinga naye bw'atyo alina raale era ku lunaku lwe lumu ekkololo. Kakati wano abasinga obungi naddala abatunulizi b'ensonga nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda baatidde oba bandibanga baatidde okulaba nga ababiri bano banominatinga ku lunaku lwe lumu nti omu ajja kulabisa munne kubanga nkugambye bombi baategeezezza nga bwe balina rallies mu kibuga Kampala. Robert Kyagulanyi Ssentamu raale eri Nateete n'ekatwe. Yoweri Kaguta Museveni raale ye eri Kololo. Kakati kirowoozebwa okuba nti sayidi emu erabika yatidde nga bagamba nti leka tutetenkanye nga bwe kisoboka okulaba nga abantu bano tebanominatinga ku lunaku lwe lumu. Kakati gwampuliriza olunaku lwakubiri ttiimu y'ekibiina ekya National Unity Platform yeegamba kagwake keetonye pulezidenti waffe alina okubeera ng'abeera nominated ku lunaku olwo. Kakati ngenda kulaga akatambi ogenda kutya Simon Byabakama kirabika nga ebibye tebigenda kubeera birungi kubanga emikono gye yabadde ataddewo okusinziira ku bamanyi eby'omunda ng'akabonero akalemesa emikono girabika nga gimaze okuba nga gifunika. Wuliriza ku lunaku lwe lumu jjukira nkugambye ekibiina kino nga kyesibye mu keetalo mu kaweefube w'okufuna signatures ate ku lunaku lwe lumu babadde batandika okusemberera okufundikira vetting process kubanga eggwa lunaku lwankya ennaku z'omwezi nga 21 mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 era ng'enkya bafundikira ne Gweta Luweero abantu b'e Luweero then bafundikire ne Busoga ziri clusters 2 ngera bwe bazzenga bakikola. Olunaku olwaleero babadde bavetinga abantu abava mu Greater Mubende omuli district ez'Ekyankwanzi, Mitiya, Namubende district, Kasanda, Kiboga ne district ezigwawo. Wabaddeyo ab'ebugisu bwe batyo ne mu bitundu eby'ebukedi lubadde lunaku lwaleero. Ekisinza okwewunyisa ye mukyalo oyo gwolaba surprisingly Honorable Joyce Baagala Ntwatwa abasinga obungi ku kyabadde tebasuubira kwe kumulaba nga ajja ku kitebe ekya National Unity Platform okubeera nga naye bw'ati agenda maaso n'okubanga avetingibwa wabula azze ku kitebe era bwe batyo ne bagenda maaso n'okumuvetinga alina ne byayogedde nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kengenda okubeera nga nkuwa eno abakulu nga bali mugenda maaso n'okubanga bakuŋŋaanya emikono egy'abannayuganda bavudde mu districts ez'enjawulo nga balaga okwagala kwabwe n'omukyala Joyce Baagala Ntwatwa naye watuukidde n'agamba nti nze ekibiina kya NUP kikyali kibiina kyange era nzize kubeera nga munvetinga ndabe oba kaadi mujinziriza
oba kaadi muginzijjako kuba nkugambye ono ye incumbent ye mubaka aliyo akiikirira ffe abantu ba Mityana district byonna ogenda kubiraba mu lutambi luno era njagala mbikuwe ntandike n'ekigudde ku Simon Byabakama kyayinza okuba nga tagenda kukyagala era bwe mba nkuwa amawulire gano nkutegeeza kirira wansi awolaba ekigambo subscribe gwe atanaba kubanga otwegattako obeere nga ate okikola njagala ogende mu comment section teekayo obubaka kuba ku nkomerero eya updates zino ntera okuyitayita mu bubaka bwammwe era njagala kusimbula n'ekibadde ku kitebe nga sinaba kubanga nsimbula kiriza nzijewo akalango kano Haji Kasujja omusomi weddu wakutegeeza nti gwe wenna gy'osinzira ng'olina ebizibu ebikutawaanya oyagala kubanga osumulula ku mikisa gyo oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula oyagala kubeera ng'ofuna emikisa gy'okuweebwa n'ebintu ebirala bifaanana bwe bikyakutegeeza nti ennamba y'essimu yeeyo koyinza okubeera ng'omusanga eri 0757856464 ennamba eyo eri ku WhatsApp ate era osobola n'okumukubira direct ensonga ne muba nga muzikwasaganya bw'oba osobola okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja ensonga gy'azikwasaganyiza n'ogenda n'abanga ate akukolako kakati njagala owulirize nkugambe Joyce Baagala asiibye ku kitebe ekya National Unity Platform ng'agenze kumuveetinga ye n'abamu kubava mu district yemu era n'abamu ku abo abeegwanyiza ekifo ekyo eky'omubaka omukyala akiikirira district y'Emityana kakati nga sinnagenda wala njagala nsooke nkulage ebigambo bwe bikaayidde omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama oluvannyuma lw'ekibiina kya NUP okukozesa obwangu bw'ekika ekyawaggulu ne baba nga basobodde okuba nga bakuŋŋaanya signatures David Lewis Rubongoya n'omubaka Honorable Shamim Malende babadde mu kaweefube obw'okulaba nga signatures zino zifunibwa era bwe zityo ne zifunibwa nga zirinamu excess zisukka ku ezo Byabakama zaayagala. Okulaga ensi President Robert Kyagulanyi yaliko era yaddako obukulembeze bw'eggwanga lino ekyo bwe tunaaba tukikoze nga tukikoze olwaleero Museveni wakugengera mwebale nnyo. Yes, we are here. We are surprised. Among all the 146 districts, it's Gomba where the president comes from that missed the 100 signatures. We collected, under the leadership of Segirinya Bosco, we collected over 400 signatures. It is a surprise that yesterday we are told that Gomba did not get 100 signatures. Today, before 8:30, we had got over 200 people who had come from Gomba to come and sign for Kyagulanyi Center. Therefore, I'm calling upon all Gombanians that on Tuesday, let's wake up, we go to Katwe, from Katwe to Natete, and we nominate, we show Ugandans that we are ready to change this country. Thank you so much. People power! Yes, abantu abo boolabye abangi bwe bati abasobodde okuba nga bawaayo signatures zaabwe abantu abo tebabadde baawano mu Kampala ennamba esinga batindiza eŋŋendo ekisinza okwewuunyisa mubaddemu n'abavudde Gomba era abavudde Gomba bano baliko nabo bye boogedde nga beewuunya kijja kitya eggomba Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bamuzaala Byabakama okututegeeza nti ate tafunyeyo mikono kino nno kyewuunyisiza abantu bangi wabula abantu abavudde Gomba bavuddeyo ne bagamba nti naffe leka tuleete signatures zaffe bwe muba nga ze bajja ne bakuŋŋaanya temuzibaze kakati leka tuzibaleetere ddala tubeere nga tuteekako signature emikono gye mwetaaga mba mwetaaga n'ebigere tujja kubeera nga tubibawa kakati njagala okutegeeza David Lewis Rubongo yategeezezza nti emikono jjukira nkugambye baali beetaaga emikono kumpi nga 10 mu buli district basobola okufuna emikono egiri mu excess era ne bagisabu meeting ennaku z'omwezi nga 8 bw'obanga ojjukira gwazaagoberera twakuwa amawulire ago kakati bagamba Simon Byabakama agamba nti emikono gye mutuwadde tegimala nti waliwo districts ezimu ezaleese emikono ye video gye nakoze ku makya neetatambula bulungi olw'ebyuma byaffe ebyabadde bikyankalanye kakati wano engeri gyengezaako okulaba nga ate mbigattagattawo ekimu ku byavuddeko obuzibu okusinziira ku David Lewis Rubongo yabagamba nti baagenda ne bakuŋŋaanya emikono mu kasirise jjukira bw'oteekako omukono gwo siginichayo ng'omaze okwendoosinga candidate wo bigenda mu system
kakati system wali ekukkiriza okubeera ng'osobola okwendoosinga omuntu omu oba candidate omu. Tosobola kubeera gwe muntu omu ng'oli mulonzi n'owendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gwe muntu y'omu n'owendoosinga General Kaguta Museveni. Tekisoboka era tekikkirizibwa. Kakati David Lewis Bongo yavuddeyo n'ategeeza nti abasajja ba NRM bano nga bakolaganye n'akakiiko ka Electoral Commission aka Simon Byabakama nti bakwata information ekisooka ne bagigabana n'ekibiina kya NRM. Information y'abaana abaateeka emikono gyabwe ku mpapula ez'endoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagigabana n'ekibiina kya NRM ne bagigabana n'ebitongole by'okwerinda nti era ebitongole by'okwerinda omuli SFC, UPDF n'ebirala baakubiranga abantu bano abaateekako siginica zaabwe nga bababuuza lwaki mwasayiningidde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mumwendoosinga era nga bagamba okusinziira ku David Sobongoya nti ne zino signatures zezimu ku ezo ezaagenze zikozesebwa nga baddira information y'emu mu district zebamanyi nti zijja bakalubirira okutambulamu kubanga ziri wala nga bakwata abantu abo ab'amannya ago ne signature zaabwe nga baziteekawo nti zaayendo mu kifo ky'okwendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe zireeteddwa nga baziteeka sayidi eno nti zino zazize kwendoosinga sayidi endala. Kakati nga wali system esoma nti ono omuntu tasobola kwendoosinga bantu babiri awo nga bagibalanga invalid kyeyo signature oba omuntu oyo tasobola kubanga ayendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye teweerabira nti ate ekibiina kya NUP kyekyasooka okutwalayo signatures zino kakati nga kiraga nti akakabadi kamu akakozesebwa. Ekyokubiri, ebitongole by'okwerinda mu kukubira abantu bano okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki mwayendoosinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyasinze okwewunyisa David Lewis Bongoya ne bannayuganda babadde bagoberera ensonga eno information eno jjukira bw'oteekayo information yo tekubaako signature yokka, kubaako amannyabo, kubaako location yo, kubaako contacts zo, kubanga kubaako n'ennini namba. Ensonga zonna ezibeera ku national ID. Kakati ekyasinze okwewuunyisa nti ate information eva etya mu kakiiko k'ebyokulonda abasajja ba security ne bafuna ssimu z'abantu bano ne baba nga basobodde obbakubira ne babateeka ku nninga ne bababuuza akana n'akataano lwaki basobodde okwendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo nabo babeere nga babendoosinga. Kino nno kyabadde kimu ku bibuuzo ebyabuuziddwa Simon Byabakama oba oliawo nga ne ansa oba ekyokwanukula nga takirina musajja wattu. Kakakiwuliriza bulungi nnyo. Abamu ku bantu abazze ne bateekayo signature baasusse mu abo be babadde beetaaga era be babadde baabasabye. Simon Byabakama yategeeza ekibiina kya NUP districts 18 zezibulako. Kakati njagala okutegeeza districts ezisukka mu 30 zezibadde ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwaleero era signature zimaze okubeera nga zifunibwa. Kimaze okuba nga kikakasibwa nti ku lwokubiri bwatabaawo excuse ndala ya kwekwasa ku lwokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga nominatingibwa era ne laali essaawa yonna ogenda kuwulira. Tubadde twogera ko abantu abava mu bitundu ebyo naye nga bali mu Kampala n'emiriraano. Naye kaakati abantu bangi nnyo bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baagala kujja wano kubanga oli amanyi tubateekawo omukono gwe si just kuwandiika aba endoosinga change bannayuganda gye balwanirira. Bwe tunaamaliriza olunaku olwaleero osuubira nti emikono ginaaba giweze n'emikono gyaweze dda gino gyonna gyolaba emikono era gye twetaaga gyaweze. Jjukira bagambye district 18 gye tubadde tubuzaayo kakati zino ziri district 36. Kitegeeza kyekyo nti twagala nobawa more than double kye basabye kubanga tetwagala babeere n'ekyokwekwasa bagambe nti ate gino tegyaweze. Era nga bwe ngambye wali tujja kubasindika egyo emikono olunaku olwaleero ekya tugenda kusindika ku mande tugenda kusindika kubanga kati batuprovokinze ne bagamba temwawezeza emikono bano ne bagamba kikyemutegeeza. oba tutya emikono gino tugenda kufa okulaba nga tugifuna ng'era muri abantu bangi bakedde dda batandise dda okuteekako emikono so ekyo tugenda kukituukiriza era pulezidenti waffe alina okunominatinga nga 23 Septemba 2025. Tebakozesa mutya mu ANC twagala era abantu olwawulidde abamu baasuze na wano ku kitebe so n'olwekyo tuli bamativu nnyo nti bannayuganda tetwesibako beesibe kubanga ne mukalu akawedde baatulonda era ne mukano bagenda tulonda mu protest vote. Emikono oluvanga babagibadisizaamu kibakozesezaamu kyanga abasoko gisolooza luli kibakozesa kityo. Of course tutaddemu additional expenses kubanga batwadde balina okuva mu bitundu ewala ate bajje wano ate n'ekirala kyongera okulaga nti waliwo obutali bwenkanya mu Electoral Commission engeri gyekolamu emirimu gyayo ng'eringa olwedde erina kyekubiira ekyo nno kikyamu. Yes, kakati ebigambo ebyo nkakasa nga Simon Byabakama mwejenyi tayinza kubyagala yadde dakiika n'emu bwe kibanga ddala nga bw'obiwulidde oba endowooza z'abannayuganda nga bwe kiri nti yabadde ayagala kuzannya delaying tactic
njagala okutegeeza ebigambo binayinza obutabyagala kubiwulira kakati wuliriza abakulu bano okumanya bakozesezza obuwangu emikono egibadde gyetaagibwa gibadde giva mu districts 18 era nga Simon Babakama n'akakiiko kigambibwa nti balowoozezza bano bajja kutambula batindigga eggendo bagende mu districts ezo basobole okubeera nga baziyitamu wabula kirowoozebwa okubeera nti kino kyabadde tekisobola kubeera bwe kityo kubanga abantu ba bulijjo ne signature zaabwe be bakutte ekkubo ne beeteekamu ssente ne balinnya paka ku kitebe kya National Platform baba nga bawaddeyo signature zaabwe era oluvannyuma lw'okuziwaayo ne ziba nga zaaweze mukadde akakyasinza okubeera akatono ddala era David Royce Bongoya nannyonnyola nti kakati tugenze ku kakiiko ka byakulonda kusabumiitingayo signature ezisukka ne mwezo ze baatusabye bino nno yabyogedde era nga bw'olabye mu katambi kakati njagala okutegeeza bano babadde bali unbothered era nga bakimanyi bulungi nnyo nti ffe byonna bye baagala tubirina era tugendagenda maaso n'okubanga tubibawa kakati njagala owulirize bulungi nnyo Simon Babakama Mujenyi bw'anaaba teyeekwasizza nti tuli mu wiikendi nti signature zino tulina kuziprocesinga okuzeetegereza oba n'okuziyitaayitamu n'okulaba nga tuzisabumiitinga tulina kukikola ku Monday mutuwa olunaku lwokubiri process eggwe then ku lwokusatu munominatinge ke kali akabadi akalowoozo okusinziira ku bamanyi ebyomunda bwe bati balowooza endowooza gye nkuwa si yange wabula y'Abannayuganda ab'enjawulo abalina endowooza ez'enjawulo nti kandibanga katego ku making sure nti waakiri anominating enkeera nga General Kaguta Museveni amaze naye ebyo si byankomeredde kakati wuliriza nkugambe bano badde bali unbothered era nga bo bakyagenda mu maaso ne vetting process yaabwe bino byonna nga tebibalidde era nga bagamba nti ffe reka tugende mu maaso n'okuyisaayisa mu bantu baffe nga tuba vetinga era olunaku olwaliro nga bwe nkugambye babadde ne clusters 2 nga bwe kibadde kiba babadde ne Greta Mubende ne babeera n'abantu b'e Bugisu wamu ne Bukedi era bonna omuli ne Deputy President wa Eastern Uganda amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe bw'atyo naye amaze okubeera nga avetingibwa ekintu ekisanyudde Bannayuganda naddala bannankyukakyuka ababadde ku kitebe nga bagamba nti olaba ne Deputy President azze bamuvetinge ate kati gwe onaawulira gwe gwani Joyce baagala nti watu agwengenda otandika naye ono naye azze ku kitebe okulaba nga bamuvetinga asobole okuba nga bamuddiza kaadi okusinziira ku ye era yagamba yagwanidde okulaba ng'asigaza kaadi ekibiina kya NUP newankubadde banne bavuganya nayo nabo babadde bazze okubeera nga bayita mu vetting process nga bwogenda okulaba mu katambi kakati abakulu mu kakiiko aka EMC Election Management Committee bino bye bimu ku bigambo byabwe basoose okwogera nga tebannatandika vetting oba nga bawummuddemu then oluvannyuma ogenda kuwulira be bavetinze boogedde bikijjukira nkugambye ebbanga lyonna weetegerezanga nnyo bano bwe bamaze okuvetinga ebigambo bye boogera mulimu abananaagira nga batuuse ku nsonga eri sooka owuliriza ebigambo by'abakulu mu kakiiko nkuleetera ebyaba candidates omu ku omu ogenda kutya I want to take this corner to welcome you to National Unity Platform headquarters here in Kampala, Makerere Kambere. Before you is the team from the Election Management Committee of the party, and we hope you have your brothers and sisters from Bugisu sub-region, from Bukedi sub-region, and from Greta Mubende sub-region. But if you always do it, it's important that we put ourselves in the hands of the Lord. I want to ask one volunteer to give us an anthem. Then a remember of Horizonina and a prayer. It's just one video of most of you are not used. Let's start up now and have an prayer. And the anthem. Okay.
People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Binge muhamanayizinga olwokuba mwalimidde okuhamanayizinga ati mukkiriza tubasalirewo ng'ekibiina therefore tubasaba mukkiriza okusalawo kw'ekibiina. Ekyokubiri tumaliriza vetting process. Olunaku olwaleero lwe luddirira olusemba. Olunaku lw'enkya tujja kuba tumaliriza vetting process erwateeka mu program n'akakiiko k'ebyokulonda. Waliwo bannaffe abasigaliddewo mu 2-3 tujja kukola arrangement kwabo, naye olunaku lw'enkya tujja kuba tuggalawo ne Gweta Luweero ne Busoga South Region. Uganda tujja kuba tugimazeeyo naye ebitundu ebirala byonna so far so good. Madam Chair, allow me therefore to take this very opportunity to invite you Our power. People power. Everywhere. Yes. Our power. People power. Natanga machito kolekyo. Mama jito yosindio. Nime yai. Yes, embeera bwetyo bwebadde ku kitebe ekya National Unity Platform vetting process ekyagenda mu maaso. Kakati njagala kuwa omu ku omu mubengenda okusooka okuwa bano bavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira Mityana district nga incumbent aliyo ye Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akomyewo ku kitebe okubeera nga bamuvetinga agamba akyayina obusobozi okubeera nga addizibwa kkaadi y'ekibiina kya NUP. Ebizze bibeerawo sigenda kubikuwa kano sikekadde kaabyo naye njagala owuliriza ebigambo by'abantu bano kigambo ku kigambo. Oyinza okuyitira mu bigambo bino oba olyawo n'omanya ani agwanidde okubeera kandidate wo gwampuliriza. Njagala owulirize buli kimu ngenda bakuwa kansooke n'ab'Emityana Joyce Baagala bw'ati bw'agambye ngenda kuwa Nabbosa Prose Mukisa then nkuwe ne 5 Nalubega Fausta 5 bano nno 3 baagala kadi. Waliwo n'omukyalo ow'okuna Catherine naye abaddewo ku kitebe naye ye tetusobodde kubeera nga tufuna katambike ng'ayogerako eri bannamawulire naye sooka owulirize bano Joyce Baagala bw'ati bw'agambye. Baagala Joyce Ntwatwa mba ku mukyalo wa disitulikiti y'Emityana era nga natusedda wano ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform okujja mu vetting mu process ey'okusunzulamu okusaba ekitebe kiddemu kinneesibi nga bwe kyanneesibi 2021 era kitwatira bbendera tujja kubeera omubaka omukyala owa disitulikiti y'Emityana. Nina essuubi ery'amaanyi nti nno bagenda kuddamu banneesibi. Honorable process eri eno abasinga tebagiyitanga mugumundika bwegusooka ogiyitamu ogyetegekodde otya vetting eno? Ekirungi batutegeeza bikiri mu vetting ne batutegeeza nti omuntu bakuwa bakyakkaali nti ebitundu 6 birina kuba nga biri Emityana gyenkiikirira abantu baayo bagamba ki mbeera nabo sibeera nabo mbakozeemu omulimu oba nedda mbaweereza bulungi oba nedda mbeera nabo. Kakati ebyo bitundu bimanyi nti abantu bangi ab'Emityana babimanyi kubanga gyembeera abatali Mityana nga bali mu Uganda bamanyi nti balaba kubanga omulembe guno gwa digital omulembe gwa social media manyi nti bagoberera bulungi nnyo. Kakati ate bw'ojja wano ku bitundu 4 byetugendamu bitundu 4 ebibuuzo byonna ebyokumbuuzibwa nja kubiddamu okusinziira ku butyaba n'abembuuza. Kakasa tebayinza kumbuuza bibuuzo ebiri wabweru w'ekyo kye tuliko ng'omulamu ogw'okukyusa Uganda ogenda mu Uganda empya okwenunula nga bannayuganda okuteekawo enfuga ya demokrasi n'okumanya ekibiina kyange kiyimiridde ki miramwangi. N'olwekyo nkakasa nga nakyo tujja kiyitamu bulungi. Nina essuubi ddene nnyo siinamu yadde okubusabusa kwonna tugenda kubeera vetted olwaleero tubeera region number ate region ebeeramu district ez'enjawulo nine region endala. Kakati okusinziira ku mbeera nga bweri ndowooza batunulamu ne balowooza ne bagamba nti Mityana eyinza okuba eri kumpi okusinga Kyankwanzi oba eri kumpi okusinga Mubende ne basooka abeewala basobole okugenda nga bukyali ate naffe abali okumpimpiko katono ffe ndowooza ffe tuba tusembayo naye nga weetuli tutuuse tubeere vetted. Suubira birungi byereere siina bweraliikirivu bwonna suubira nti bijja kutambula bulungi ddala. What do you expect from
I'm definitely a very positive person. I trust that it's going to be successful, and I'm just looking forward. So we are just waiting for the vetting. We'll just come, and we have been told that they are going to vet according to region, depending on the distance from here. So they are vetting other people from other districts, and then Mityana probably will come last or towards the end, and that's okay. We shall wait. We are here. We expect the very best of the outcome. Thank you. Yes, bibadde ebigambo bya Joyce Baagala. Nkugambye owuliriza kigambo ku kigambo. Mu bigambo bino mwe tugenda okujjaani ku ssaawa esembayo agwanidde okubeera ng'afuna kkaadi nejjukira tuzze tutegeka Paul ku bantu bano kwani agwanidde okukwata kkaadi sisobodde kubanga mbireeta bino kubanga obudde bubadde butono ate nga nina okugakuwa obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogategeera kakati njagala owulirize omukyala amanyiddwa nga Prose Mukisa Nabbosa. Of course ebigambo biba bingi nnyo naye nkugirayo ebyo ebitonotono bye ndowooza nti oba oli awo ku ebyo tusobola okutegeererako ebingi ebirala byabadde ayogera abadde atambulira ku nsonga ki. Nabbosa Mukisa Prose ono yali omuzannyi w'ebina Uganda nga naye agamba ayagala kukwata kkaadi ya NUP Mityana ajjeyo Joyce Baagala mu kifo ekyo. Ayina byagambye wano akatambi kampi kalabe then nzije nkuwa ebya bitano Fausta Nalubega. Balamusizaako nnyo bannayuganda erinnya Mukisa Proscovia abasinga obungi mumanyi nga Nabbosa omubaka omukyala addako okukiikirira Mityana district mu parliament. Olunaku olwaleero nga tubadde mu vetting era nga tubaddewo ne ba comrades abalala mu regioni yaffe era nga process etambulidde ddala ate bubi kubanga batubuuza ebintu omuntu yenna yenna agenda okusaba omulimu kitegeeza omala gukolako research so etambudde bulungi ebisigadde katubirekere Katonda naye ng'etambudde ddala ate bulungi wano wennyininyini ate wenjagala okubajjukiza bannamityana Uganda yonna nti tugenda mu kalulu ak'okubanja obuwanguzi bwaffe mubiraba bye batandise okukola simanyi emikono tegiwera simanyi bino okitegeera ekyo kyonna kibalaga nti baatidde okitegeera so mbakoowoola protestive vote kalonde kakuume kabanje banaye mutambuze enjiri okukyusa Uganda gwe nange si mulimu gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka mbeera mbagamba si gwe baseera sukaali yekka si yatambulira ku nguudo embi yekka so tulina kwerwanako okununula Uganda twewala ebibuuzo by'abaana baffe nti mwaliwa nga Uganda Museveni agyonona bw'ati people power our power Nabbosa Mukisa Prose ebyo bibadde ebigambo abo nno babiri beegwanyiza kifo ky'Emityana omubaka omukyala akiikira disitulikiti ku kkaadi y'ekibiina kya NUP bonna bagamba bagyewulira. Omukyala amanyiddwa nga Nalubega Fausta Bitano ono nno nga kansala ku lukiiko lwa KCCA naye abaddeyo era aliko byayogedde nga naye ali omu ku abo abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kino mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 ku kifo eky'omubaka omukyala akiikirira Mityana. Nabbosa amina Nalubega Fausta Bitano ebigambo bye nabyo njagadde mbere ngambi kwa biwulize nzije tubeere nga tweyongerayo ate ne ba candidates okuva mbitu nkuleetedde abeerubaga Alozias Mukasa incumbent ne Nassolo Egwenya n'omukulu Saabakunzi Abibu Buwembo ng'amaze okubanga abagatta omu agenda kulekera munne oba omu agenda kwesimba ku munne singa anaaba tafunye kkaadi. Wuliriza Nalubega Fausta Bitano mama Mityana ndi mwetegefu titugenda mu vetting era ekitegeezebwa tugenda mu vetting nti mbadde mu vetting nyingi mbadde mu kulembeze kuva ku university nali mama wa Makile University Business School mbaddeko LC3 councillor na contestinga mu kalulu aka councillor LC3 LC5 nzelos councillor nsuubira kana akanyomero siku ebisoose okukabeeramu era mbakakasa nti ngenda kayita mu bulungi 59 ku 10 Mityana yenzaalira okuground ati kana akanyomero nkunzize kukima na 40% era nga nzikiriza bana bamakiriza bulungi ebibuuzo ana ku 10 zange naye ng'era bwe mbasinze banangaane Mityana nze Nalubega Fausta Bitano ninamu essomero abazadde mbakwasaganyiza bulungi I sponsor a lot of children regardless ndi human rights activist mbaddewo emyaka gyonna nga nwanirira eddembe ly'abantu mu Uganda nsuubira okukwata obubaka wa palamenti ngenda kubeera ddoboozi ku maloboozi g'abantu bannamityana bakkiriza okubakwatira olumuli kati ekitebe tekisigalidde naye ng'era decision yonna enaavaayo nimwetegefu okugenda nayo bwaso ensonga ya protestive vote Mityana emiridde etya protestive vote ntukwasaganyisa bulungi abantu bategeezezza akanyomero ensonga ekinyusa ekiri mu protestive vote era abantu beetegefu
okubeererawo akalulu kaabwe okulonda akalulu kaabwe n'okukakuuma ekyesanyu mu Mityana nti bannaddiini bonna beewaddeyo okubeera mu kalulu ate okulwanira eddembe lyabwe. Buno obulumi bwe tuyita mu Uganda tebuyita si muno muntu ng'omuntu omu mu abantu bonna obulumi buluma buli omu. Era Mityana protest vote yeeriwo ne bw'ogenda ku mwana muto oyinza olowooza alonda bonna bagamba nti tukalonde tukanoonye tukakuuma te tukabeereremu ddala bwe tuli awo e Mityana. Amina mama Mityana. Yes, abye ebigambo eby'omukyala Nalubega Fausta Bitano ono naye ng'ali omu ku abo abeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Mityana district. Kakati awo njagala tuveewo nkugambye nkuleetedde bingi ate byonna weetaaga okubeera ng'obiwulira. Omukyala owa Mityana district aliyo ye Joyce baagala ntwatwa. Kakati nga sinnaba kubanga ate nkutwala ewalala njagala owulirize bulungi nnyo. Kakati nkugendedde e Rubaga wano no waliwo firimu ba candidates abavudde e Rubaga South nga incumbent aliyo ye Honorable Aloysius Mukasa eyakwata kadi ekibiina kino ajje buvuddeko era nga kati mubaka abakiikirira. Aloysius Mukasa ayina byayogedde, Nasolo Igwenya ayina byayogedde. Jukira waliyo omulala amanyiddwa nga Mugga Adam Swift naye oyo ndowooza ayinza obutaweebwa kadi. Waliyo Yereyini ye Maulana omuzanyi wa comedy n'oyo naye ndabanga ayinza okubanga mu lwokaano ayinza okubutabira ku mwanjo. Kakati bana ababiri Mukasa Aloysius ye incumbent, Nasolo Igwenya ono nno yava mu DP Buloko najja ku mulundi guli n'atafuna kadi ne yeesimbawo nga independent. Kakati ku mulundi guno akomyewo agamba kadi njagala. Mukasa ayina byayogedde, Nasolo ayina byayogedde, wabula teweerabira nti Habibu Luwembo Ssaabakunzi ow'ekibiina kya NUP yali mu lwokaano luno ng'ayagala kadi eno, wabula oluvannyuma lw'okumuwa obuvunaanyizibwa obwa Ssaabakunzi n'ategeeza nti kati kino nkivuddeko kankole omulimu gwange ogw'okukunga nange wano wembanga ttirako. Kakati ate afuuse mutabaganya wakati w'abana ababiri era abaddewo bonna ng'abaaniriza ne babaako ne bye boogera. Sooka owulirize ebya Aloysius Mukasa then oluvannyuma ogenda kuwulira ebya Nasolo. Owuliriza. Olwaleero tumaze okutongoza activities z'obusiki okubeera nga tutandika okuwomingira nomination za mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi. Obusiki tubutadde era okutandika n'olunaku lw'enkya. Twagala eggwanga lyonna nga buli wamu obubonero bulaga era ng'abantu beesunga nomination ze. Era tumaze okufuna obukakafu okuva mu bakomandas ab'enjawulo ab'ebitundu ebyenjawulo ne bagamba nti nno tugenda kikola. Kati then wetukubira omulanga eri eggwanga lyonna nti lw'olwokubiri nga 23 tugifuule public holiday. Omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi lwagenda okunominatinga agezaako okwekiika mu kkubo lye. Oyo ye mulabe w'eggwanga Uganda era ffenna tujjamu eŋŋanga ng'ab'eŋŋanga omulabe w'eggwanga namba emu. Awo tewaliiwo okusaaga. Omuntu yenna agezaako okuziyiza eddembe lya His Excellency Robert Kyagulanyi kyagwanidde kye tujja omuwa, kye tutajja kwasanguza. Kati mulindirire era abantu bannyonnyodde nti faith without action is a dead one. Okukkiriza kwonna okutaliiko bikolwa kubeera kuku. Kati ke kaseera tulabe nga tukola ebyo byennyini ebirwanirira eddembe lyaffe because we are badly yearning for a new Uganda and that new Uganda is of now. Kumundi ogwedde batwala Kyambogo, kumundi guno bakitewa bataddawo headquarter Entebbe obagambye nti bwetugenda okukola ki okunominatingira eyo nteekateeka yaabwe. Mu nteekateeka zaabwe waba tutaddewa we shall nominate. Mu nteekateeka zaabwe oba wataddewa we shall have 2 rallies, that is a rally e Katwe and a rally e Natete. Whoever tries to block those 2 bannange oli mu kaseera kazibu. Kyensobola okukugamba agezaako okwekiika mu nteekateeka ya nomination ya His Excellency Robert Kyagulanyi oli mu kaseera kazibu. Agezaako okwekiika mu nteekateeka za laale 2 ey'ekatwe n'ey'ennateete oli mu kaseera kazibu nnyo kubanga bannayuganda bagambye alina okuwandiisibwa era ne bagamba alina okwogerako gye tuli. Kaakati gwevaayo ng'olwanagana ne bannayuganda.
go host w'ekitundu ekyo Natete, how have you prepared? Kyetuyinza okutegeeza tukunze abantu bonna era nga ku myaka gyonna mu busobozi bonna nga nkwataganye n'abakulembeze ab'enjawulo ekifo abantu bonna bakyetegekedde. Abagenda otandika okuba amataali batandise dda, abagenda okuba embuto batandise dda, emmere batandise okugifumba, abantu bagiriira awo. Naye abantu beesunga olunaku olwokubiri nga 23 pulezidenti waffe omulindwa bagenda okubeera nga yeewandiisa ate amala ajja ayogereko eri eggwanga ng'atandikira Katwe. Katwe mujjukira bulungi nnyo kyekifo Lord Mayor we yali agenda okubeera ng'ateeka olukuŋŋaana lwe era n'entuuza y'ebipande Lord Mayor bali mwezo inginiya bwe yali agenda okutuuza olukuŋŋaana lwe ng'avudde okwewandiisa ne bawamba ebipande bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye twali tusooseeyo ku ssaawa 12:30. Naye olwaleero tuli bangi, si Mukasa yekka, si bakulembeze be Katwe bokka, naye abakulembeze ab'eggwanga lyonna bonna bagenda kuŋŋaanira Katwe bakuŋŋaanire Natete. Mbakunga mikwano gyange, mikwano gya pulezidenti, abakulembeze bonna abafunye kaadi n'abataafunye, naye nga muli bankyukakyuka nga mukooya obwavu, nga mukooya ekiwamba bantu, nga mukooya abaana bammwe okusiyagibwa mu buduukulu, nga mukooya abaana bammwe ab'obuwala okukwatibwa mu buduukulu. Mbakunga mbayita nti tolinda kusuubira nti bagenda kukuba masasi, naye obwavu obwo obukuluma ge masasi, obulwadde obukuluma obutawona ge masasi, school fees ezikuluma ez'abaana ezo ge masasi agakubibwa. Koowa nkugamba jangu tubeere wamu ne bannayuganda bonna nga twaniriza pulezidenti waffe, byonna bigenda kubeerayo ebyoleka amaanyi, essanyu n'obuwagizi. Mbaaniriza nnyo era nga tunagenda ffenna tuwogeze eddoboozi ki akati tulaba Nassolo ne Mukasa wano naye nomination za president zibalese wamu. Mwebale nnyo, mwebale Bannalubaga yagala okuduumira Bannalubaga Kyagulanyi Ssentamu yasiima nampa obwannabakunzi obwa Lubaga. Nkowoola emiruka gyonna ekikola Lubaga, ogw'e Natete, ogw'e Mutundwe, ogwa Lubaga, ogwa Ndeeba, ogwa Kabowa, najja esooka, najja ey'okubiri, ogw'e Busega n'emiriraano. Twagala abantu b'e Wakiso bonna omukisa guweereddwa konstituensi yange. Omwami agenda okutukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga 2026 yasazeewo ajja mu konstituensi yange olw'obukozi olw'okwewaayo kwaffe Bannalubaga. Kaakati temutuyiwa, mujje, nze nkedde ku kisaawe maze okukiyoyoota n'abakulembeze abalala. Tutaddewo byonna byonna ebyetaagisa. Abatuwadde emizindalo bagireese, abaleese tenti bazireese, abaleese ambulensi, waliwo ambulensi Sirugogoma zibwamye wali awetaagisa wonna wonna abasawo we bali. Tetwagala Bannayuganda babeeremu enkanyera. Lubaga South ekuŋŋaanyiza buli omu. Mujje bannange, pulezidenti w'eggwanga agenda kwogerako eri eggwanga ng'asinzira Natete, ng'asinzira ne Katwe. Mujje, tewaliwo kulanga kulala. Guno omukolo si gwe Kampala yokka. Nkowoola Bannayuganda mwenna, mujje tubeerewo nga ensi eraba omukulembeze ow'enkyukakyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssaabasajja Kabaka. Yes, oyo ye mukyala amanyiddwa nga Nassolo Igwenya. Ono naye eyo nno bbato naye eri awo. Era essaawa yonna nkugambye ekibiina kya NUP essaawa yonna kifundikira vetting process era ng'olunaku olw'enkya lwe lunaku olusembayo ng'ennaku z'omwezi 21 kitegeeza wiiki eyo ejja oluvannyuma lwa nomination ez'omukulembeze w'eggwanga ez'abakulembeze ba presidential candidates. Bwe tunaava mu nominations ezo tusuubire okulaba baani abaana babaweereddwa kaadi ey'ekibiina kya NUP. Vetting process olunaku olw'enkya lwekomekkerezebwa wabula olunaku olwaleero John Baptist Nambeshe ono nga deputy president w'ensonga eza Eastern Uganda naye bw'atyo amaze okubeera nga nominatingibwa era nga bwenjagala olabe. Then bwe tuva ku Nambeshe ngenda kutwalako emitiano olaba omuliro ogubaddeyo. Makerere
it is a process to secure, although it is not very relevant to our electoral. So the name is not on this list. Yeah. Oh, but you can release it. The ones I wrote. Yeah. When? Can you register? Yes, we both. Yes, ba Deputy President Sibombi bayise mu vetting process. Omu kye yandigambye nti oba oli awo bano banene mu kibiina tebandisobodde kubeera nga ate babayisa mu vetting process eno, naye njagala okutegeeza nti bya NUP munnange bwe bityo bwe bifaanana. Kakati nkututteko Mityana. Waliyo constituency emanyiddwa nga Mityana North. Era eriko abasajja babiri bombi be batoomusange. Omu ye Bishop, wajjukira Bishop yavaayo n'asabira ab'ekibiina kya NUP oluvannyuma ne bamutwala ne bamuggalira. Bishop Toomusange William Bifaaki oyazze ayagamba ayagala kaadi kubeera mubaka mu parliament ate nga Bishop. Then waliwo omusomesa onono nga lecturer nanange kennyini ayogera yansomesa ku University ya Muteesa, the first Royal University ya Kabaka Mengo, ye Toomusange Isaac omusomesa. Bali babiri bombi be batoomusange. Oli ye Bishop gwe ngenda okusooka naye ye Bishop ngenda mukuwa. Then oluvannyuma ngenda kuwa Isaac Toomusange. Bano bali babiri bagamba baagala kujjayo omukulu amanyiddwa nga Kibedi Nseegumire Mityana North etali Mityana South, kubanga Mityana South ye ya Honorable Lumu Richard oli yali aletetteeka nti leader of opposition baberenga bamulondera mu parliament oyo ensonga zendala. Kakati tuli ku Mityana North ewali Muhammad Kibedi Nseegumire. Abaliyo bombi be ba Toomusange ono gwentandika naye ye Bishop. Then oluvannyuma ogenda kuwulira omusomesa Toomusange ebigambo byabwe nabo nga bamaze okubeera nga baveetingibwa kanzije ate tubeere nga tweyongerayo. Ntunulidde okubeera omubaka wa parliament owa Mityana North. Olunaku lwaleero tuveetingiddwa era njagala okwebaza akakiiko kaffe ak'ebyokulonda Electoral Management Committee ka NUP olw'omulimu omunene gwe kakoze ebbanga lyonna kwali kaatandika kaveetinga abaasooka tunaffe abakaveetinze era nsuubira tuba nange mbalinako enkizo kaadi ngenda kugifuna kubanga ewaffe ekisooka nze nina amaka mu constituency nkitegeeza nti ku ground kwendi nina amaka mu constituency, nina essomero mu constituency, nina ekkanisa mu constituency, nina farm mu constituency. Kitegeeza nti bendi nabo bo bakyalayo bukyazi ne baddayo ewaabwe. So mbalinako enkizo era nzikiza nti kaadi ngenda gifuna era nga maze okufuna kaadi nsuubira tingenda kuwangula owa NRM tegenda kusigala Mityana North. Mityana North egenda kubeera red era bwe naamala okuwangula obubaka tugenda kweyongera okukola emirimu gye tubadde tukola egy'enjawulo. Tubadde tukola emirimu gya bulungi bwansi era njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyatuteerawo omukutu ogwo gwa bulungi bwansi kubanga okuyita mu bulungi bwansi tusobodde okuweereza abantu baffe aba Mityana North. Tukoze enguudo tutekamu ebigoma biwako malamu nga tuyita mu bulungi bwansi okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyateekawo ensonga eyo. Tugenda kwongera okukubiriza abalimi okulima emmwanyi kubanga emmwanyi terimba. Tugenda kwebaza Katikkiro wa Buganda olw'omulamu ogwo gwa mmwanyi terimba kubanga emmwanyi terimba era tegenda tulimba. So aba Mityana North ngenda bakubiriza twongere tulime emmwanyi kubanga oli ye yaliyo yagamba nti emmwanyi bagitwale kubanga ye musuubuzi naye nze omulimi w'emmwanyi ngenda kwongera okukubiriza abantu okulima emmwanyi. Ngenda kwongera okukwata ku byenjigiriza kubanga Mityana North nga bwe ngambye nina essomero, nina abaana b'empeerera era ngenda kwongera okuweerera abaana mu ssomero lyaffe erya St Mary's Modern. So emirimu gyonna tugenda kugikolera wamu. Ngenda kuteesa, ngenda kubeera omubaka wa parliament ayogera, ngenda mu parliament kwogera. Tuyina okulwanirira eddembe ly'obuntu kubanga nze ndi mulwanirizi wa ddembe ly'obuntu. Saagala kulaba eddembe ly'obuntu nga lityoboolwa. So ngenda mu parliament kwogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga z'abaana baffe abawambibwa, abakwatibwa, abakubwa amasasi, ezo nange naziyimirirako. So nolwekyo nzikiriza nti Uganda egenda kufuna omubaka wa parliament asaanidde era agenda okulwanira Abannayuganda. Erinnya nze Isaac Toomusange amanyiddwa ennyo nga omusomesa
MP aspirant ticket national platform Mitena North. Kindeso wano olunaku lw'olwaleero okubeera tukulaga bannange beni nabo mu bwokaano nze mbasinga okubalaga nti bawe mambo wangudde banzire emabega bamaze okunnangirira tutambulire wamu. So mu ngeri eyo ndi wano mu kulaba nti buli kimu nga bwe twakibala kitambula okulaba nti abantu baffe bategeera nti lwakira kimpangudde era nsuubira bijja kutambula bulungi nga bwe bibaze era ekisanyudde obulungi nti betting eno eri transparent y'amazima na bwenkanya bakuwa owangula olw'obusobozi ate era ye twa 40%. Eyo 40% ndalika jagiwangula mu ngeri yonna era nzikira ngenda giwangula olw'ensonga nti ndi musajja omusomesa bw'ate omuyivu obulungi siyinza kulemwa kwasalinga ebibuuzo bya bulijjo kuba bagenda tubuuza byawukana ku bino byetumadde entambuza ebbanga lyonna. So nsuubira nti buwanguzi buli gye ndi era nebaza bonna bentambule nabo abampadde amaanyi n'obuvumu okulaba nga nkolaki nga mpangula olwokaano olunene. Using expense of being a teacher n'ebyobufuzi olowooza kirungo ki ekyenjawulo ky'olina ku banno mu Mityana North? Being a teacher, actually, based on my experience, I'm not just a mere teacher. I'm a university lecturer. Ni musomesa wa university. Era somesa abantu abakulu. Nebe twatusomesa wali tubaita class control. Class control okuyamba okuleeta buli musomesa n'akola ki n'akitegeera. Era nga nkosa experience yange eyo ey'obusomesa manyi nja kusobola okuspreadinga enjiri y'enkyukakyuka eri abantu bange kisookera ddala. N'ensonga ey'okubiri manyi njagatta ettaffaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe lino Uganda kubanga Uganda yeetaaga okwenkulaakulana. Buli muntu ayeeyanira enkulaakulana naye tamanyi yeetandikira wa. Yeetaaga omuntu alina experience ey'okusomesa n'obategeeza nti enkulaakulana bw'ojagala tandikira wano kola booti ne booti olabe ng'oyitawo. Katugeze ekyokulabirako eky'obulimi era gye nvamu y'abantu be waffe balimi ate bambi balima nnyo ne bwe weebuuza balima ki era bafunamu batya bateekamu ssente nnyingi nnyo ne bajjamu kitono buli ssaawa banyigirizibwa. Ewaffe eyo waliwo obuddu bw'amataka babataka land grabbing nene nnyo eri ewaffe naye nga balina ettaka lyabwe olina abaina gye naalibatwalako. Kati ng'omusomesa oba n'experience n'ogera n'osomesa abantu gye bayinza okukumamu ettaka lyabwe n'osomesa abantu ng'egyo oyinza okukozesa ettaka lyo nosobola kubanga bulikola ki libeerawo tewaliiwo basaatuusi baliyingiramu. So mu ngeri eyo njala okukozesa eddoboozi yange olwodde mbadde nkikola neribadde ettono naye bwe neeyongerako nga omusomesa neneyongeraku ku levo yawaggulu evukaho na levo nja kwogera ekigamu nga kitegerekeka kukulaakulanya ebyenkulaakulana yaffe mu kitundu abalimi basobola okufuna kasente kaabwe naffe abasomesa batusasula batwawulamu era education system seminayagala gitta banenge gye batandise otwawulamu osobola kuwa sente nnyingi owa sayansi owa arts ntono noweebuuza fera tetwasoma era bwe ne bwe tuba mu kirasi okusomesa tusomesa ssaawa zezimu owa sayansi bwirayinga mu institution ng'asoma kintu kyekimu. So eddoboozi ly'abasomesa lyo terwogererwa terirwaniriddwa kati time etuuse aiza kati omusango omusomesa ngendanira abantu bekolera nabo nga nkozesa experience yange nga omusomesa. Kyagera Peter ensonga etuleese wano okukakasa nti tuyita bulungi mu vetting ekintu ekikoleddwa obuboneraana kyenkakasa 38 mbuyina mu baasa yange kati nange ensonga endeese ku vetting kukakasa nti nzigumizibwa njoziwazibwa n'embeera muwogi kumpagalako bulungi nsobole okujjayo omubaka aliyo mu Kasambya constituency atusibyeko amenvu era nga kyenkakasa vetting gyempiseemu ekikoze bulungi era nga nkakasa nti bannakasambya mugenda kufuna omubaka omutuufu addako ng'amanyiro kyagenda. Abasinga batwala Kasambya ng'ensi ya NRM mu Mubende. Olina nteekateeka ki era lwaki olowooza gwe mubaka asaanidde okukwasibwa fulaga ya NUP okulaba nti osigukula NRM mu kitundu ekyo? Neyanziza nnyo okukitwala nti Kasambya ya NRM ekyo kijja kikolebwa olw'okuba nti awamu ebifo ebisinga tebatukkiriza kulonda naye bwe batukkiriza okulonda era tulaga nti wano si NRM era ng'eyo engeri gyekigenda okukolebwamu twagiraba muka abavubuka batya ne bakavulugavuluga ekintu kye batagenda kukola mu kano kubanga ko kano twakateekateeka bulungi nga ka protest vote era terike kakwasaamu ngalo zonna era kagenda kulaga nti Kasambya tebangako NRM era tuli beetegefu ginunula. Mubende yonna eyimiridde etya mu nteekateeka
y'okwewandiisa kwa pulezidenti nekkunga oba enteekateeka y'ekibiina ky'NUP mu Mubende muyimiridde muti? Mu nteekateeka eyo tuyimiridde bulungi okukakasa nti buli kifo kyonna eky'omubaka wa paalamenti kirina avuganya nga wano ate ng'alina ebisaanyizo ebigwanidde. Ekyo kimu ku biraga nti tweteeseteese bulungi era tugenda kutwala NUP mu Mubende okukakasa nti ebeera nga NUP mu Mubende yonna kyekyogerwako era kyekikolebwa. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.